oli eyo gwasaba kimu ne kiba owonya okola ki njagala nnyo ojjukiza abantu buli kaseera nti bannange wadde emponya wadde nsaba naye sinza awonya abantu bajjukize nti Katonda yawonya si ggwe. Malayika Michael yakuuma abantu bonna ku nsi, amanyi buli mwoyo gwonna guli wano ku nsi, oba mulokole n'atali mulokole. Ojja kusoma mu Daniel 12 kutandika ku lunyiriri olusooka, osobola kusomera ddala awo. Yawa obukuumi, yalagira buli kintu kyonna ne kiba. Malayika Michael ye waakola mission ye talemererwa. Kwegamba ye bamuyita nantamega. Kakati Malayika Michael ye bw'oyimba n'ogamba Yawe kamandu nti oyo Yawe gw'oyita Yawe ye aba atudde mu ntebe ye. Katonda tava mu ntebe ye naye yali everywhere. Tavaayo. Yani yakugamba nti ava mu ntebe ye. Ate atuma majje. Waliwo Malayika Michael, waliwo Malayika Gabriel, waliwo bamalayika bali awo nga awo bwe tubala abalamu balinga 72 abakkirizibwa kugenda mu maaso ga Katonda. Okiraba? Waliwo abatagenda just babeera anda nga bw'olaba ono general oli kopolo oli ki okitegeera webito bibiri ensengeka y'eggulu wetu weeri. Kakati bw'obanga onoolwana olutalo nga gwe wano ku nsi oyagala obuyambi kuva mu ggulu, ate tuyita Yesu jangu ondwanira entalo, Yesu omulwanyi namige ow'amaanyi. Golooza Yesu yajja. Yesu just information agipasinga bamalayika abakulu ne bajja ne bakikolako. Ng'ogamba bannaye Yesu yamponyeza. Era aba Yesu. Ngezaho balaga nti si yajja, si yayimuka. Omusaba nga apasingawo n'information nga ebintu bikolebwa. Singa yali yayimuka, sawa zino mu Uganda bamuyita, America bamuyita, ewa bamuyita, yandisobodde. Kati kyovola mbagambye network y'eggulu bwetu bweri nti olaba Malayika Michael akulembera tribes 99 naye mu tribes 99 buli mukulembeze wa tribe aina bamalayika nga billion meka 5 nti kyovolaba nti osanga Katonda awonyeza weno alwaniridde wono atasiza accident. Malayika Michael yatasa accidents mu time yemu. Osanga mu time yemu kabenje kabadde agenda kwa peninga nga Malayika Michael najja nakola ki n'ataasa. Okanya kulaba nga mupiira gukoze ki gwe motoka gugitu lugamba ate nga mbadde twagala genda nga bukyali kumbe Malayika Michael akutaasiza alina kyakutaasiza. Okitegeera okanya kulaba nti mubadde mwekonye naye nga mwena musiba lugamba oba nakikoze ntya si yegwe. Malayika Michael yayimiridde ku makati na stoppinga breaks n'aba controllinga. Ewali Malayika Michael wabaawo control y'eggulu. Tewabaawo kavuyo. Olaba ne kamanda wegeye n'amutya amutiira ddala. Okitegeera kakati ne bandaga ne tutambula ne tulaba ebyokulwanyisa byali bingi. Tanka n'etanka kati kankubulira ebyokulwanyisa biyinza okujjula kale we twayita walinga East Africa namba ng'ejjudde ebyokulwanyisa eby'omu ggulu. So ne bangenda nga banambuza nga bakulaga kino. Waliwo kye tuyita obusaale. Obusaale bwa Mukama. Obusaale buli akasaale Katonda wakatta oba Malayika Michael oba bamalayika obatta akasaale nga mulabe abadde ayagala kutta nga baagala kumutta tekakola miss. Eggulu terikola miss. Webakatumye wekalaga. Bakatumye teri kikawugula. Tewali amaanyi agawugula akasaale ka Katonda. Okitegeera waliwo akasaale kamu kakola ng'ekibiriiti. Ako kamu kayinza okuwokya Uganda eno mu seconds. Just kasaale we kati kamu. Ne bandaga ebyambe
ebyambe bibakozesa. Buli malayika asinga atera kubeera n'ekyambe, obanga ekyambe kiraga obufuzi. Oluusi abamu basanga n'emiggo bamalayika. Kyova olaba sometimes ogera n'ogamba abantu simanyi oli muntu namulabako gumu alina ekintu kye yantaasa nga tomanyi yali malayika. Bamalayika bajjira mu formats nyingi, ayinza okujja ng'omuntu. Mujjukira bulungi bwe tusoma mu Genesis nti bamalayika bajja basatu mu nnyumba ya Abrahamu. Basatu bajja ng'abantu. Era Abrahamu n'asanyuka n'agamba babasalire ente, ne bagisala. Bamalayika ne balya ng'abantu. Okitegeera? Naye ng'aba Katonda. Yabeera ani? Aba Katonda. Ibrahimu yayaniza Katonda mu maka ge. Okitegeera? So kuva olwo ne bagamba, by the way, abo boolaba bajja ne Michael, mwalimu Michael. Kubanga kyatwala seconds batuuka kuzikiriza ekibuga kye bayita Sodoma ne Gomora. Kyatwala busekendi. Basooka kuli eno bwe baalya, kambabuulire Katonda yateekako kye tuyita freedom, ekisa. Oba tukiyite eddembe oba ekisa, nti gwe muntu osobola kunegotiatinga n'eggulu. Lwaki Abrahamu ya negotiatinga n'eggulu n'abagamba temuzikiriza ekibuga kyonna kubanga mulimu abatuukirivu abamu abatalina kola ki kufa. Okitegeera? Kakati Katonda osobola kunegotiatinga naye ng'olina ekintu ekirungi kyetaaga kola ki wabanga azze nga negotiatinga. Abantu musinga nnyo kumbuuza Katonda oyogera nayo otya? N'abagamba kintu kimu, Katonda wano ku nsi bw'obanga tonatuuka ku level y'okutwala oba kukyaza, oyogera naye kuyitira mu birooto. Era Katonda akubikulira. Bw'obanga toloota, manya ensi yo y'omwoyo nzigale, tolina kyogenda kutegeera. Then n'okuyita mu kwolesebwa. So mbadde mbanyumiza obuyinza malayika Michael bw'alina n'obusobozi bw'alina. Kakati abantu abamu muba temumanyi ngeri ebintu gye bikolebwamu. Yesu eri mugulu boosi ne Katonda boosi n'omwoyo mutukuvu. Era mwoyo mutukuvu awaali. Mwoyo mutukuvu era kye kigambo y'omu ye Yesu Kristo. Bantu bano balaba bali kintu ekyo kimu. Tojja kuŋŋamba nti omwana wa pulezidenti mbu yagenze mu lutalo ate ba genero bakola ki? Omwana wa puleziddo yagenze mu lutalo. Mwe bakaceere ba genero mukola ki? Mukola ki? Tekisoboka. Mutudde waka mukolayo. Okiraba? Kati kyolina okumanya nti Yesu Kristo naye kyokulwanyisa. Nkiddemu tonakitegeera. Yesu Kristo kyakulwanyisa. Yesu Kristo kyaki? Kyakulwanyisa. Ekyakulwanyisa ekyo kibeera kumpi ne Katonda. Kati kambabuulire kino, sisitemu y'eggulu buli kintu kyonna oba malayika Rafael w'okuwona naye mulwanyi. Buli muntu yenna malayika ali mu ggulu alina ekyo kisa kyaki? Ekyokulwana. Okujjako malayika abeera gwe bayita guardian angel abeera naawe buli kadde. Ffe wano tubeera n'aba guardian angel every second tebatuvaako. Weebali ne wano weebali. Malayika Michael ne tuvaawo ku ntebe kubanga baba balina okulaga system nga bweri. Kubanga nabagamba bintu biba bingi oluusi obudde tubeera n'obutono. Ne tutambula ne tuvaawo. Yavaayo bulungi ne tuvaayo kubanga gwe oli wabeera mu kisaaki mu kitiibwa kyo. Obalina bakuteeka ze bantuuza wano kubanga ye oli Yesu. Buli watuuka abantu balina okuvunnama oba bamalayika oba baani. Balina okukola ki? Kuvunnama. Ati malayika Michael tatuula ku ntebe nga Yesu waali. Bonna bagenda awo ku ntebe wanene waliwo platform nnene bayimirira awo ne bayisa kye balina okukola ki? Okuyisa. Kati ne tuvaayo eyo. Lwaki? Nti Katonda yali ayagala kundaga nti ye tumuyita naye ayina baatuma. Ate Katonda wabanga yatumye omuntu, ye Katonda abeera wano, oli muntu yayogera ekintu kya Katonda kyayogera eri ku Namulondo.
manyi abantu olina okubagaziya obabuulire kiki ekyali. Kakati ffe ne tuvaawo ne tweyongerayo. Kati mission yali awo okundaga ebintu ngeri gye bikolebwamu, ne bantwala ne bandaga olutalo nga bwe lwali. Emyaka n'emyaka olutalo olwaliwo olw'okusuula Lucifer kumujja mugulu paka wansi gyali. Lwali lutya olutalo maama? Lwava ku Lucifer. Kati olwo tutuse ku Lucifer. Lucifer ono yali malayika mulungi nga Katonda amwagala, yali musinza nga mubiri gwe gwonna gubundiddwamu amaloboozi mangi amalungi amasendekerevu. Lucifer bw'ayimirira mu maaso ga Katonda akusinza, ekitiibwa kya Katonda kikka. Kati Lucifer agenda kulaba nti obuyinja Katonda yamuwa bungi, n'amira amalala. Lucifer n'ayagala ayeediza entebe ya Katonda, n'atandika kupulaninga n'abantu be okola ki? Okuggyawo Katonda. Okitegeera? Katonda mugumiikiriza era asooka n'agumiikiriza, n'asooka n'alaba wekigenda kuggweera. Lucifer n'akola strategic n'agiremerako, yakola pulaani n'abamalayika be n'atandika kubajeemesa, n'abagamba oyo tumusobola. Naye Lucifer buli kintu kyonna kyali kibundiddwa nga kivaamu amaloboozi, kyali kyakulwanyisa. Temulowoozanga nti buli luyimba muyimbi w'ensi lwayimbye nti luyimba lutuufu. Nedda, bamu bagenda n'amayembe n'amagini oba n'ebintu byabwe eri mu studio gye balekodingira, arekodinga n'ekyoyo kye. Kibeera kyakulwanyisa nti kipenetratinga emyoyo gy'abantu, n'owulira nga oluyimba lufulumye mu lunaku lumu, lukubye ensi yonna mu lunaku lumu. Neera batugamba ebyaka amangu bibaako question mark. Mbadde nkyabanyumiza olutalo we lwali nti awa abayimbi ab'ensi amaanyi nti kubanga Lucifer yali ki? Muyimbi. Era ffe abayimbi ba gospel ffe ne Samike tetulinamu bantu bwe tuyimba obuyimba bwaffe bukoma wano ku bantu abali kumpi awo batumanyi, naye ogwo gwe mukisa nvaako ogenze n'oyiba yawe mabegako. Nezijjukira si bunnakulaba wali muyimbi enze otandise nenyimba naziraba otandise kwaya gyeri bannaye. Nze Katonda yantonda. Oli muyimbi? Ndi trainera. Eyinza okuba nga muyimbi nakulaba ono siye Edi siye pasito no. Kakati tusooke no tuveeyo. Naye oli muyimbi sooka okikkirize. Ndi musinza wa Katonda, ndi praiser. Ennyimba mukyafulumya oba mwakoma? Bw'oba onsabye njala ofulumya. Gwe lunsabe oŋŋambe nti Pastor Edi oluyimba lwongenda luteeka ku channel. Nalaba zi vidiyo neŋŋamba Edi nga bali b'amaanyi. Neera tukyali. Mukyayimba kyembuuza. Of course. Kwaya bagiyita bati? Banna. Kakati kambabulire eyo John twala wala. Mbuuza oyogedde ku ky'okuyimba. Kwaya bagiyita batya? Si kwaya. Eri group traininga ekola buli kimu bagiyita Heaven Melodies. Yes, Seven Melodies. Kale omusajja muyimbi era eri n'otangamba. Kale tugende mu maaso. Tusooke bannaye tukole emirimu. Kakati mbadde mbanyumiza nti mbusuddemu nti obw'abayimbi naye ekinyusi kyabyo kijja kujja. Malayika Michael yali ye nga waali naye nga Katonda babuzaavinga malayika Lucifer kikyaliko kubanga yali nnyo muganzi mu maaso ga Katonda. Yalina obuyinza. Lucifer yali alina ekibuga kye kye yali afugiramu nga kirimu bamalayika bali mu tribes bafugira bemuulira ba fallen angels. Ate abo ye yalina abamalayika era tribes zaali 99. Ba fallen angels ba Lucifer ba fallen angels bali 9 mu bameka
buli foreign angel omu akulembera tugiyita mizimu kati baba tebakyali bamalayika akulembera ba mizimu biliyoni nga 5 bangi okitegeera kakati netutandika bwe kityo Katonda bwe yagenda kulaba nga omusajja amize malala mangi pulaani esituse n'ekibuga kye kyonna ekibuga kye kyonna n'abantu be bonna basimbuse baagala kulumba ani Katonda kumujja ku ntebe. Pulaani yali yaki? Kujja Katonda mu ntebe yafuge atuulewo g'osobola ekintu ky'otasobola kulowooza kujja musajja oli ku ntebe ye. Ate olaba owagundi kutajja mu ntebe. Ewaawa kasita ogirowoozaako luba lutalo. Nvaako. Kale Satan yayogerako ne bamalayika awo mu ggulu. Yali Lucifer mu ggulu. Lucifer n'abagamba naye mumanyi ono omusajja tumusobola. Lwaki tetuwamba ne batandika kusinza ffe? Okitegeera ne bali ne bagamba masita oteesezza ate kati pulaani eri etya kakati aneesiga nze malayika we tugenda kukola wetuti oyite wano ne wano oyite wano kumbe bateesa babalaba. Malayika Lucifer yalina ekibuga kyakulembera ekyo kati tukiyita Lost City bwetyo bwe tukiyita saawa zino kubanga tekikyaliyo mu ggulu. Kakati malayika Michael Katonda namugamba weetegeke enkya wajja kubeerayo ki olutalo. Omusajja asukkulumye bwe yandikoze eki bwe yandikomye yadde sirina abasinza bannabasinza bajja kusigalawo abamu bajja kummala. Kakati ye oli Lucifer teyamanya n'alyoka alumba nno ye yalumba kubanga ye yakola pulaani. Awo bulijjo wenjagala ani atankuula olutalo, ani asooka okukasuka ekyokulwanyisa, ani alusitula? Lucifer asimbula kigere mbaalumba ani Katonda. Kakati Lucifer we n'amaanyi ge manyi ye wakabi n'alumba n'adduumira nga bwe mbagambye bamalayika bangi ne ba Michael baki bangi. Olutalo ne lutandika. By the way ekifo gye baalwanira waliwo ebisenge ebimu kati eggulu liba ddene liri ddene kati olutalo bano bali balumba nga bajja eno nga bali kumpi kutuuka ku bisenge bimu kumpi ebya kunamulondo. Kakati Michael naye n'alumba n'ejje lye n'alumba ne balyoka ne beekwata. Olutalo lwatwala emyaka n'emyaka ne wajjawo okukankana mu ggulu. Omanyi kukankana omuggulu nga Michael yasimbudde ekigere n'akola tu eggulu likankana kubanga ye bwa Katonda. Lucifer yalinamu ku maanyi. Lucifer naawe olaba afuga wano mu ensi eno. Okulwana kwatwala bbanga ki? Kwatwala bbanga ddene lwakuba tebaalindaga bulungi. Nze nali mmanyi okulwana ne kwabalukawo ng'omukulu bamutadde wansi. Kankubuulire nga bw'olaba billions and billions z'abamalayika zirwanagana zikubagana kati gwe osobola kuŋŋamba nti olutalo lutwala dakiika 2 oba seconds. Beekuba ne beekuba naye ekyewuunyisa abamalayika ba Lucifer babafumita nnyo ne babatta bamu kubanga obuyinza bwali buvudde wa muzeeyi. Lwaki? Nti bamalayika bitonde tebalinga ffe abantu. Naye Katonda bw'atowa oda oli munye wagamba nti obwo mubutte ne bakuba ne balwana kati Michael ne yeegwako ne Lucifer
ne balyoka kyekugamba ekikankano amaanyi ku maanyi tukyanica tu Lucifer yali amanyi mbaasobola Michael ate nga tamusobola. Musajja waffe Lucifer lugezigezi n'oluyayeyaye n'obukumpanya amanyi mbaasobola ani Lucifer asobola Michael. Lucifer n'alwana n'akuba Michael ng'amutunuulira butunuuzi. Michael Lucifer n'ajjako Michael ebitala n'amuggyako ebyokulwanyisa n'alowooza nti amumaze. Waliwo ekyokulwanyisa ekyakuba Lucifer ne kimuyuzaayuza mubiri gwonna. Ekyokulwanyisa nkireeta topapa kakati salapuresa kakati Lucifer ne bamukuba Michael n'amuteeka wansi n'amufumita baali balwana nga byaddala va ku bino. Lwali lutalo lwennyini. Lucifer kyani Michael gwe wansi, Lucifer kyani Lucifer gwe paka we twatuuka nga malayika Michael ng'alina okugyayo ekyokulwanyisa. Ekyokulwanyisa ekyo kyava emyaka n'emyaka. Kyekyakuba Lucifer teyaddamu. Otherwise Lucifer yali alemye. Lucifer yali alemye. Kale sabika gemanya gange tulinde Pastor Eddie anyumiza olutalo lwa Lucifer. Obudde bwo bucyankalanyemu enkuba erabika eyagala kutonnya naye tulina okusigala nga tukola engeri gye talina mataala. Akavidiyo ko tukagumire si kalungi nnyo naye twetaaga omumaliriza because ffenna missoni yaffe ey'olwaleero okumaliriza teaching tulina okukola. Kakati mujja tusonyiwamu kavidiyo kawa nti kalabika bulungi. Kakati Lucifer kyakulwanyisa Michael yali yeetaagisa okuggyayo ekyokulwanyisa ekyo akube Lucifer hands down knock out. Otherwise Lucifer yali alumye ejjiiko. Kakati ne beekuba kati ekyokulwanyisa ne bakijjayo gwe musaayi gw'omwana w'endiga. Ekyo kyokulwanyisa kyekyakutula Michael kyekyakutula Lucifer. Kyekyakutula Lucifer. Kati Lucifer n'agwamu amaanyi. Kati bwe yaggwamu amaanyi ekiragiro ne kiva eri nti bamusuule mu bunye bukoze ki obutakoma. Kakati ate Lucifer bamusuula mu bunye butakoma. Lucifer kumba asigadde yeerwanako. Era ddoboozi Katonda yagenda kitegeera n'agamba woowe zibasanze abali ku nsi. Eddoboozi lyava eri nga liringa kondeere nti woowe lwaki baali bawonye waggulu. Baali bamanyi nti bagenda musibira mu bunya butakola ki butakoma. Kakati Lucifer n'akola ki n'asuulibwa wano ku nsi. Lucifer dragon. Dragon eyo yalimbalimba omukyala n'afuna olubuto. Kati omukyala ono bwe yafuna olubuto lwa dragon n'azaala omwana. Omwana oyo ye mufuzi wa Lucifer. Kyovola bagamba Lucifer akyukakyuka muntu si ki okitegeera. So malayika ono dragon ono ye yazaala omwana oyo. Omwana oyo ye mulangira wa Lucifer wano ye Sitaani. Badde mmanyi Lucifer ye yakyusa y'omu yayingira kwegamba nga bw'ofuusa ye n'ayingira mu lubuto lw'omukazi n'azaalibwa naye neyeetaaga. Ojja kusoma mu kifo kya Revelation, mu kitabu kya Revelation okubikkulirwa eyo oba 12 ojja kusomayo ojja kulaba story naye era tebagimalaayo nnyo. Akati Lucifer bwe yayingira mukyala anazaala ki omwana ki dragon kino kyembagamba ki Lucifer. Akati awo bandaga ate ne tuvaawo ne tutandika kulumba ebyo bifo ebina bye wayogedde nayogedde tuba tutemaatema kati tubinnyonnyole naye nga tonnaba kunnyonnyola bifo njala kubuuzaayo ekibuuzo.
ebintu bino byoyogera owulira otya nga bw'olyagala okusomesa ebintu bino message gy'osindika eneetuke ku bantu abamu nga baddeyo ne babisekeramu nga balowooza olimba balowooza onyumya firimu waliwo abatera okukomentinga awo ne bateekako mutubuulire muvi ya firimu owulira otya? Nze sirina kyempulira lwaki nti olaba Musa kennyini Katonda amusindise Musa naye yasooka agaana Katonda Musa namugamba ate nze atamanyi kwogera ontumira ki Katonda naawe beeramu amagezi beera serious Katonda ate Musa amala kukkiriza ate n'agenda ku baana ba Isirayiri naye ne bamugamba Musa weebereremu kiki ky'oliko ne basooka ne bamugaana kakati nze message yange y'abantu abalondemu abategeera si bonna kubanga bino bya buziba bwe nkugamba ekibuga Eyori tekirimu mu Bayibuli ojja kisangawo okujjako nze eyatuukayo nze akunyumiza ekibuga Eyori kirungi kiyoyoteddwa kirimu ngudo nungi kirimu bimotoka ebyabalwanyi kirimu buli kimu kyonna kirimu amayumba amalungi kirimu n'abatuukirivu abantu abafudde era abagenda direct wa mu Eyori anti egulu nabagamba lirimu bifo bingi nabagamba bantwala mu bifo 5 mu bimeka mu 5 tetubimalangayo yadde kakati era bagamba ekigambo kya Katonda tekyongerwako wadde otoolebwako mmwe mwongeramu ate ne mutoola nako olumu nze siri kukutoolako ze nyumya bwe nali nti bye munyumya waliwo yaŋŋamba nti bye munyumya olumu tebiri mu Bayibuli ate nga Katonda tasobola njogera ennyangu Katonda tasobola kwekuba akatugeze endobo ng'eno njogera yaffe weeri nti eno yayogera kino ate n'eno n'ayogera kino bino banga bikwatagana akati oyogedde omaze n'oyogera ku Bayibuli abasinga mbagamba nti kampani ezikola Bayibuli oluusi si z'abalokole oluusi bajjamu ebitabo bino byolaba bebasalawo batuwe bebasalawo batuula ne basalawo ne bakola ki ne bateeka mu Bayibuli Bayibuli yonna munda mu butuufu yaayo teyaggwayo ekyo kituufu ekyo waliwo yakiŋŋamba akati nze byenyumya bisukulumya bya buziba nnyo abantu abakuze n'abantu abasobola kutegeera bya Bwakatonda be basobola kola ki kubitegeera kakati olw'obudde njagala tumaleyo ebifo ebyo then tulabe mbadde ntuusewa tuba tugenda kunnyonnyola kati ebifo biri ebifo ebina kati sitaani bwe bamusuula bamusuula ku nnyanja era ku nnyanja eyo waliyo triangle mwe gye muyita Bermuda triangle bwe bamusuula baali bagala musuulire ddala mu bunye buki obutakoma bamusuula mu Bermuda mwe mubiteekako yakugamba nti ye Bermuda yakola research oyo kakati kankubuulire kino eyo gyoyita Bermuda eyo ye Geyeena ye lwe luggi olugenda munda mu kuzimu ye Geyeena mu kuzimu mulimu ebifo bibiri lindako tusookalire nkunyonyoleko tugende mpola nze buli woŋŋamba kuzimu nga tonnannyonnyola kuzimu kyeki mba mbula kuzimu sooka otunnyonnyola ebifo bino ebinolyoka onnyonnyole tusooke na kuzimu kyekifo ekya sitaani ekirimu enzikiza ekutte ye kuzimu eyo tewaliyo yadde katangala nakamu lake of fire yo tugimanyi magumbe anti bina biri bina kyenkugamba kyoba onnyinyonnyola nze boosi wa Shell kuzimu tukimaze tugende ku lake of fire ennyanja y'omuliro gyeri eyo nnyanja y'omuliro yawandiikibwako mu Bayibuli nti wagenda kubeerayo okuluma obujiji
okukaaba n'okuluma ki obujiji nti omuliro gweri gwokya naye n'ofaanana n'oba skeleton naye ng'ofaanana muliro tofa muliro gukuyita mu mbuto wona naye nga oli mulamu wenkutunulira nti ndaba ebikuli mabega olaba buli wamu naye tofa kye bayita okubonaabona mu muliro paka magombe gali nga kibuga mu kibuga kiri kibuga erinsi magombe ensi iya kati magombe wabeerayo baani abafudde wabeerayo sitaani yafugirayo ate wagambye Catholics bakiyita paragoli bagiyita heads mu luzungu bagiyita heads bagiyita no man's land okay mumanyi nga purgatory yeah purgatory naye ebintu biri nina obigenda buziba ng'oyagala nze kyobula nkugambye sooka obitugambe inda tuwoba onnyonnyola n'okoona ku kigambo nga wookoonye ku kuzimu nga tukimanyi kati purgatory kwe kutuukira emyoyo no man's land emyoyo gino egirinze okusalibwa omusango gye bagikuumira eyo purgatory eri egenda waliwo eriraanyeeko egulu lya Abraham eriraanyeeko lake of fire egulu lya Abraham liriraanyeeko bintu bingi lake of fire ne purgatory ye no man's land oli awo babasibira awo tomanyi oba odde eno oba eno n'ekyo kyo kye baŋŋamba kirisalibwawo ku judgment day of course naye ate Katonda alina obuyinza bw'abanga amanyi nti waliwo omuntu eyakola ebirungi naye nga yasibibwa mu purgatory kitwala sekendi kumugjayo anti purgatory oba toyinawo oli anti bakugjayo bayinza ogamba Samike obadde muweereza wa Katonda naye wakola nsobi bw'okola nsobi bweti ne bweti kati tonatuuka genda mu ggulu yadde lusooka lino lya Abraham ogenda kumala mu purgatory banga weeriti ne weeriti kale kati nnyonnyola okitegedde tubitegedde kati nnyonnyola ng'obadde onnyonnyola nzireyo mabega anti kati tukitegedde kwali wakoonye kuzimu nga tetubitegedde kakati ne twatambula nga jjukira nali mutuwa ne bandeeta mu awo mbadde mbagamba sitaani we yagwira awo bali supposed okubeera nga ekinnya ekyo amagombe nga bakisiiringa nga takola ki natavaayo kubanga ba fallen angels bonna bwe bagwa ne bagwiramu ne baggweeramu mu kinnya ye Katonda n'amanya nti koze eki kiwedde kumbe sitaani ate n'alaga obukodyo obulala n'abalaga nti sigendayo eri kumusibirayo awo ku nnyanja kwennyini awo we yagwa awo we wali ekinnya oba poto oba gate eyingirawa wansi eyo magombe wosanga magombe gali gundi kuzimu kuliraganye magombe ekitegeera obanga sitaani akyakwagala obanga akyayagala omukolere osigala magombe awo banga oli kasase takyayagala obeera wano kuzimu mu kizikiza wakati mwoyogera kuzimu bankimanyi kiraba osigala mu nzikiza teri wadde kantu ke bayita tewali yadde toyina kyolaba era ebiboobe bibeera eyo owulira ddoboozi waaye ebifo bimu ogenda entiisa ng'ogiwulira nga ntiisa naye nga jjukira obeera ne komandi wano obeera ku gaadi oba bakukyaziiza
kakati bwe twatuuka eyo Magombe mbagambye ekkubo litwala Magombe liri ku nnyanja awo eyo triangle gy'olaba eyo gye bakuba eyo awo we bayingirira ekkoto Bamuda gye muyita Bamuda ki triangle ku Bamuda triangle ku makati awo waliwo ekinnya pozi Bamuda triangle kwe kwabulira ennyonyi si nnyonyi yokka n'abantu n'amaato si nnyonyi yokka na zimeeri zirugogoma enkumi n'enkumi z'emyaka unsurprisingly ne zibulira ddala ate onoogisangawo okay kakati bwe tutuuka awo eyo ffe twagendayo bulungi twagendayo Magombe ne gakankana ne gayuguma waliwo atuuse emisinde motoka bino biki ne gayugumba naye Michael n'akontrolinga ne Stan ku ntebe yaddukawo ne yeekweka ate ono kiki ekimuleese so kikyenzudde oba kyentegedde initially okulwanagana between Michael oba Gulu ne Lucifer era n'okusindika Lucifer mission teyali yakusindika Lucifer ku nsi yali yakusibira Lucifer mu kinnya ekitakoma Lucifer olw'okubanga yali mugezigezi kuba era woosoma gambo bamalayika ng'akyali mu ggulu obudde bwali bungi bwamuteekebwako nga bamutonda n'akozesa obujagujagu ye n'agwa ku nsi bwekyo bwe kiri ate ako ye Katonda yali takapulaninze ako tekaali mu pulaani ye kati bwe yagwa jjukira ye Lucifer wagenda awambawo kitegeera ye tomubuulira ebyo kati Lucifer bwe yagwa awo yagwa yasangawo ensolo yamuwonya yamuwa amaanyi n'emuwonya kati mu kumuwonya ensolo n'erangirira mu baana b'abantu ani alinga ono ani yawonya ani ensolo yawonya Lucifer okitegeera ensolo ensolo zisinga zonna giba misota kasa omanya nsolo yayamba gundi manya ki musota okitegeera kyengeza kugamba nti Lucifer nkubira akafaananyi Lucifer yali mwoyo he was a spirit yali malayika kati ye appearance yali tagiina y'okwapiaringa nti abeere kati kwe kukola ki kuyitira mu mukyalo ono n'azaala omwana oyo mukyalo oyo muna erinnya saalitegeera so kati bwe twatuuka eyo Magombe kibuga kiringa nga bw'olaba kibuga ky'amaanyi si bubugabuga bweno bwe mulaba buli kintu ekyo n'ekirungi ekyolaba ku nsi kitandikira Magombe kasita bakugamba ekintu ky'ab'ensi abakola oba abasinza sitaani era kankubuulire kino factory ezisinga obunene ez'amaanyi ziri ku nsi zonna zitandikira Magombe era Magombe osangayo motoka eza bbeeyi oziraba osangayo ennyonyi za bbeeyi Magombe ensi osangayo abantu abakola ng'abaddu bakolera ddala abaddu bangi Magombe nene nnyo tolowooza nti bwe njogera Magombe nti kati tukube Uganda tugiteeka awo so nsi nnamba nene eyo wansi eyo wansi eyo nene nsi nene erimu buli kimu ky'oyagala buli kimu enguudo zaayo nnungi nnyo sigamba nti njogera Magombe mweno mwogera nti Magombe
gundi bamusibira amagombe webanga bamusibira amagombe oyo kituufu eri okola ng'omuddu oba ogenze kusaavingaani sitaani okitegeera kati magombe gano galimu buli kimu kyonna kyolaba motoka zonna zimu nziraba muno naziraba magombe zolaba ng'ono yeeyagala gundi oyo mugagga munaaye motoka yasooka magombe egyolina wano olina fotokopi kati ekibuga ekyo kyamagombe kye tuyita Lost City mu luzungu ndowooza mu luganda oba bakiyita batya ekibuga ekyabula omukulu we bamugira mu ggulu yalina ekibuga kye kyafuuka kino bamussa wansi yajja nakyo buli kimu kyonna Katonda teyasigaza kintu kya sitaani kya Lucifer kyova olaba naawe Lucifer nga alina kintu kyakuleetedde tolina kikkiriza bw'oba mulokole kitegeera kubanga Lucifer ne Katonda baayawula munjogera ennyangu wano mu nsi njogera yaffe bwe twawukana tuba twawudde kiba kiwedde kwata bibyo genda nange kankwate byange nkole byange tosobola kugamba nti nkwagala nnyo ate ne mulabewo mukwano gwange tekisoboka ati kati kankugulire kino Lucifer bwe bamusuula yajja na buli kamu kantu yadde akakoola yadde akati ek'ekibuga kye tekasigala bamuwa buli kike oba bamalayika era Lucifer eba byobugagga talina kyabanja mu talina kyabanja buli kimu kyamu kyova olaba Lucifer bwakutuma omwana kumusaddaaka ng'akuwa ssente azikuwa lwaki azirina yatudde ku gold bugagga buli kimu abirina Lucifer atalina kyatalina naye Yesu yali ayagadde nnyo Lucifer ayagala nnyo Lucifer yali musinza kyali kitonde ekisinza Katonda okitegeera kakati ojjukira ekibuga kyengezaako kubagamba nti Yesu bwe yali mu kugezesebwa sitaani yamugamba bwonna ovunama n'onsinza olaba ekyo kibuga kyembagamba wemanga mu firimu babazanyira firimu naye bakibaleetera mu firimu oba mwagala kinoonyerezaako kye kibuga kyembagamba Lost City kati olaba aba discussion wembuuza ebuuza emu tuba tugenda genda mu discussion ate endala ate obudde nga tetubulina bulungi kitegeeza Lucifer yava mu ggulu na buli omu yali amukkiririzaamu okuwamba baakubwa ne basindikibwa ku nsi Lucifer n'asigala ku nsi era yafuga ensi eno yafuga magombe ne ku nsi olina woogambidde nti ebintu bye tulina wano bye twegombesa wano bye twegomba bye twagala bisooka eyo of course kampani zino ze walaba eyo nga kati ze zituwa ebintu ebimu gye tukoma okukozesa ebintu byazo this is just a question gye tukoma okukozesa ebintu byazo tuba tusinza Satan indirectly kakati mwe kambabulire kino temulina kintu kye mutamanyi kubanga nange yadde mukyala wange mutunzi yantungira ngoye ez'ennyambala naye ate material naye ina kampani egikola ate nga kampani eyo si ya mulokole okitegedde nti lwaki Katonda agamba nabawa amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba aze ng'akyogera ng'atulaga obusobozi bwe tulina ffe tuli batukuvu bali bo si batukuvu batali batuukirivu okitegeera kakati ate bwe nali ku Namulondo era oba lunyiriwe luli simanyi bulungi sirusomanga abano abava abamalayika bave ku Namulondo nga bagamba oyo Katonda afuga abatuukirivu n'abatali ki
batuukirivu kiba kitegeeza n'abatali batuukirivu bonna baani bakatonda. sitaani talina buyinza obutonda omuntu kati olwo tetwotolola nnyo mbadde ngenda kubagamba bintu bingi nti n'ebino bye mulaba ebyebisyaga bitandikira Magombe kubanga sitaani ye musyazi namba emu atandikira ku bano ba bodyguards be abambala ebya red. Kubanga omanyi lwaki mbuuzizza nyinza oba mbuuziza ekibuuzo ali eyo n'abuuza Sami kino ate abuuzizza biki. Lwaki mbuuziza ekyo ekibuuzo? Ogera n'owulira ebintu bingi era nkimanyi naawe obiwulira. Obeera mulokole tokola kino, obeera mulokole toyambala kino, obeera mulokole tokola kino. Omuntu n'atuuka ne yeebuuza obulokole komera. Tobiwulira eyo gwe? Mbiwulira obulokole si komera nti lwaki nti ffe buli bw'omala kulokoka ate gwe n'otandika kutya ensi nga si nsi kukutya ekitegeeza ejja kuwamba. Sooka okaddemu kakulu. Bw'olokoka n'obeera mulokole ate gwe n'otandika kutya n'osigala ng'okyatya ensi. Otyatya ensi mu kifo ky'ensi okutya. Mu kifo ky'ensi okutya kitegeeza ensi ejja kuwamba. Ensi ejja kuwamba. Nkutegedde. W'ofuuka mulokole ensi eyina okutya. Very well. Ensi weba tennakutya kitegeeza toli mulokole. Newe okwagala. Kakati ensi weba ekyakuyisaamu amaaso weetereze kubanga obujulizi bungi bw'owulira nabagamba nze omanyi saawukana n'ekigambo kyange kubanga mba nkyogedde bwekyo bwe nkyogedde. Ojja kuwulira omuntu akugambe nze ndi wa Katonda kubanga tulabe n'abasumba beerimbika mu bapasita naye nga si bapasita n'abalabayo nabo Magombe naye lwakuba sijja kulumbagana abantu ebyo byange. Oli najja n'akugamba bujulizi munaaye nze nagenda Magombe enviiri nazisanga ez'Amagombe engato ya Magombe omusajja n'agamba zino pini z'abakyala za Magombe. Mulokole tolina siba nviiri. Mulokole tolina kugira kugamba tolina kweyagala. Mu Magombe nalabayo factory ya sodas. Bika byonna bya soda byolaba wano biri international biri Magombe. Sijja kwogera erinnya okitegeera naye tumunywa era ebakola pate ku church tunywa soda. By the way ekyo kyoyogedde kituufu. Teri agamba nti nno bannange kampani si yabalokole temuleta wano soda. Soda si wa bulokole naye ate zi kampani tuliddeko abazoogerako ng'ate balokole. Kati nno bino bye byewuunyisa. Osanga omusajja mweza wa Katonda ayogera ku soda nti mubi. Anyway ng'ayogera ku zi kampani zino naye nga te ku conference kwali bye bamutereddewo nga refreshments. Waliwo soda, waliwo amazzi ne soda gwali mu kwogerako. So n'owulira kwanza ninawe nagambira naye ng'abannaaye I think Mukama atuyambe kino nakyo njagala okitereezeemu okigattemu. Nze kyolala n'agamba nti njagala nnyo okweyesa obujulizi bwe tuba tulina tutuuse tugaziyeemu. Balancing ya grace n'amateeka. Tutegeere ddi amateeka we gakolera n'ekisa. Kubanga nyina gwe nagamba nti we tugenda nga tunuulidde in detail buli kimu ekiri ku nsi eno ojja kwesanga Saamu ya Saamu nga kirimu sitaani. Naye ŋŋamba kamera eno gye tunulamu okutuusa obubaka nayo kennyini w'otunula n'ogigenda in detail bagikolera wa bani abagikola biki era weesanga ng'erimu ng'eno photocopy ng'original eri Magombe. Bayibo gye tusoma kampani ekyasinze okuba Bayibo erina ttenda ekuba n'eya sitaani.
kakati kankubuulire kino kubanga kati tugenda buziba. Abalokole, nze ndi mulokole, mumanyi kunzijja mu bulokole bwammwe, naye nze ndi mulokole, naye ndi mulokole ate gwe baakyaza mmanyi ebisukkulumye oba ebisuukako. Mukulu Samike kankubuulire kino, buli kintu kyonna n'amasimu gano n'essimu gwe kankubuuze, okwata otya n'okubira omuntu ali London essimu golowooza yavaawa ne mwogera olowooza eyitirawa, waliwo akawaya akayitawaawo okalaba tekuli. oli nakugamba Samike ekampuni eno eyakola simu yange eno sijja gyogera nagirabayo Magombe, kati kyogamba eno simu nayo ya Magombe. Anti nze nkugambye Mukama mpadde omukisa n'endaba ku bantu abo, najja nagamba essimu zonna ze tukozesa mbi era ziveeyo tuzeegendereze. Naye ate womugamba nkulabye ddi nagamba nkubiraako bwatyo bwakugamba, anti era ng'ogenda mukubira ku ssimu ate otegedde kye ŋŋamba, n'omugamba muganda wange ddi bwe tunakola puroguramu ojje tushuutinge tukoleyo puroguramu tusomese abantu, aga ojja kunkubirako tukole puroguramu ku ssimu gy'akola ki gy'avumirira. Kati nze ndowooza tulina okumanya ng'abalokole amateeka gakola ddi n'ekisa kikola ddi. Bayibuli egamba Yesu yajja naye teyajja kudibya amateeka, yajja gatuukiriza. Okitegeera? Kyova olaba Yesu yayambala omubiri gw'omwana w'omuntu, n'ajja wano asobole kubeera ng'omuntu alye ayite mu buli mbeera ey'omuntu. N'ekyambalo Yesu kye yayambala wano ku nsi kyakolebwa wano ku nsi. Okitegeera? Ne kampuni yakikola tetukimanyi oba yali abalokole, simanyi engoye ze yali ayambala. Mulowooza nti Yesu engoye ze yali ayambala bazimusindikira kuva mu ggulu? Nedda.